Yes, nkwaniriza gwe na followinga nenkwebaza nenkugamba nti yongere okubanga ofollowinga Fadi TV gye abali Canada mu Toronto, Saudi Arabia, awo mu Dammam, abali mu ggwanga erya Iraq, awo mu Baghdad, namwe abali mu ggwanga lya Uganda, mu kibuga kye bayita Kampala. Evelyn Desire, mwana mwala eyattibwa mu bitundu by'e Zanzibar eyo, bintu byongedde okubanga bitabuka. Balumiza ti boyfriend wamanyikiddwa nga Katonti ye yatuga mwana mwalono Evelyn Desire. SB4 Media jukira adi yasigala ku nsonga zino abasinga baziddukamu era abasinga bazesamba olw'ensonga nti abasinga bagamba nti ziri risiki nnyo ndi basuze nnyo okubanga babakubira amasimu agabatiisatiisa. Abantu bangi nnyo abazivaamu, ba YouTubers bangi nnyo abava mu nsonga zino eza Evelyn Desire gwe batiyamba ebitundu by'e Zanzibar. Amanyikiddwa nga Evelyn Desire Nakirijja ge mannya ge agaddala, mwana mwalo gwolengera mu kifaananyi. SB4 agamba nti amasimu gasusse nnyo okubanga bagamukubira nga bamutiisatiisa nti bajja kukola ki, bajja kumunyiga. Kato kikakasiddwa nti Kato walumiza okuba nti ye yatta Desire nti yakubira Kasukwa, yakubira SB4 Media, si Kasuku, SB4 Media. Abo bonna ensonga bazivaamu, abo bonna ba YouTubers ba Kasuku bonna twatugende bonna bava mu nsonga za Desire bonna bazivaamu olw'amasimu agabakubirwanga. SB4 Media yakyazirimu. Abasinga babudde nga bagamba nti SB4 Media nti ave mu nsonga zino, era bano bamukubidde amasimu nga bamugamba nti asimuleyo vidiyo ezo. Bw'atazisiimula yawedde. SB4 Media yavudde nalangiye n'agamba nti bannange omulaba obuzibu bonna obuntuuseeko temwewuunya. Kato kyongedde akulaga nti Kato alina kyamanyi ku nsonga zino eza Evelyn, mwana mwala oyo gwe bamutta naye okunoonyeza kukyagenda maaso baabulwa engeri gye yafaamu. Even kireka baatuga mutuge ate nga Kato ye yamutuga boyfriend w'ensonga za nsimbi, ensonga za ssente ze zaaleeta obuzibu. Ekikwala n'ensimbi abantu abasinga bakyuka. Kato information etambula eraga nti alabika alina kyamaanyi ku kufa kwa Evelyn n'okuba nga ye yamunyiga, ye yamutuka n'amutta. SB4 Media yeekubidde omulanga. Kato yasuubiza n'agamba nti agenda kukuba SB4 Media mu mbuga z'amateeka. Jjukira abafamire ya Evelyn tebalina kubaako kye boogera ku nsonga eno kubanga SB4 Media agamba nti ayagala famire ya Evelyn efune obwenkanya. Yagamba nti kyagala okubanga akola. Kato yagamba agenda kumulipootinga mu mateeka nti atanishinga erinnya lye. Omanyi kiba kimenya amateeka omuntu kale okubanga okola ki, omuwayiza nga tolina bukakafu. Naye ate Kato byonna byakola biraga nti alina kyamanyi ku nsonga zino. Kato yagamba nti SB4 Media atanishinga erinnya lye n'okubanga alisaanyawo, ensonga kyamukubira amasimu ag'okumukumu n'okumutiisatiisa. Yagamba nti talina kyagenda kumutuusaako wabula agenda kumulipootinga bulipootinze ku poliisi. Kato ye bw'atyo bw'akola ki, bw'atyo bw'agamba. Ne SB4 Media alina okwegendereza kubanga Kato bw'abanga yatta Evelyn Desire gwe yali aludde naye ebbanga, kibategeeza nti ne SB4 Media tamulinamu kaseera buseera kukola ki, okumutuusaako obulabe oba okumusaanyaawo. Alina okubeera stand by. SB4 Media alina okubeera alert. Bino ebintu by'amawulire oluusi bibaamu okufa. Bino ebintu bya interview bibaamu oluusi okufa. Ozannya ogenda okuzannya. Abantu bakola sitooli oluusi olw'amawulire agayinza okutuukawo naye nga amawulire gali controversial, tegakwatagana sitooli nga tezigatta bulungi nga zirimu ebintu by'okufa. Kati oluusi n'ojja okoona abazibu. Kati oli alina kyamanyi ku nsonga eyo oba yakikola ekimuyisaamu buwikko ng'alaba nga ayagala okukola ki, okumukoona ku mutima. Kubanga omukoona ku mutima kibategeeza nti engeri gitandise okuba nga osokoolayo ebintu ebyo ogenda tuuka ku ki, ogenda tuuka kasuwa oba ogenda tuuka kugamba nti ku nsulo y'ekintu ekyo. Kibategeeza Kato bw'abanga alina kyamanyi ku kufa kwa Evelyn, SB4 Media atandise okuba nga asima Kato. Amusima nga omuntu bw'onasima ewantu nga waliwo ensulo. Atandise okumusima anatetuka ku nsulo, amazzi gakole ki, gajje. Kati ono Kato kyatidde. Jjukira SB4 Media gyakoma okusima asima ensonga zino n'okuziremeramu ziyongera okubeera mu mawulire. Kato kimutiisa. Kati SB4 Media gyakoma okuba nga azikolako interview n'okubinoonyeezako n'okubyogerako buli kaseera. Ayinza otukeesa n'akola ki, n'abituuka awazibu nga Kato
poliisi emukwata bukwasi obanga Kato kiragedda nti alina kyamanyi oba nti ye yatta Evelyn Desire tufula balabula SB4 Media zino story ezimu nga nzibu nnyo nga nzibu nnyo kati nga story yani maama yali story yani story nyingi ezizibeerawo story nyingi ezizibeerawo naye nga tezigattagatta bulungi nga ziya bwezityo oluusi eri abantu amoluusi batta obusi kati nga gwe biremereddeko nga bakubira abansi bakola ki bakutisatisa abamu kwabo bamanyi ku nsonga eyo kuba abamu kwabo abakola ekintu ekyo batandika okutya n'okugamba ono ng'alemedde ku nsonga agatukwata mu linnyo agatukwata mu liiso kati SB4 Media Kato amutiddemu agamba nti Kato SB4 Media agamba nti Kato agamba nti SB4 Media oyagala kunkwata mu liiso atandise okutya naye nga munnange Desire bw'atyo bwe yafa mbiri bitategerekeka okufa kwa Desire g'amazima Kato bandibadde bamukwata nadda Kato simanyi lwaki Kato akyayinaayina ekisooka Kato yabeeranga ne Desire ekyokulala Kato kitaga ya reporting nti Desire afudde kyova ensonga tezigattagatta SB4 Media akyaziremedde mwagamba Kato SB4 Media agamba Kato ne bunankanga otya SB4 Media alaga tatidde Kato ne bw'anaamukola biki SB4 alaga nti Kato sinna kintidde Kato SB4 Media tatidde yamazeeko nga muwogo waggulu nva wakati nkuba tewansi mmere SB4 Media yamaze kunenya ensonga zezitambulatambula akadde kano bw'atyo Evelyn Desire bwe yafa abazadde bakyasuubira bagamba mwana waffe yafa biki naye ng'obuzibu bwava ku ssente Kato poliisi yandibadde yakwata dda Kato sikulimba yalibadde yamukwata dda oba mu Uganda mwali simanyi nakumanya Kato baakyali mu Uganda simanyi oba akyalimu oba yadduka oba yagenda oba ali Zanzibar yadde oba ali Saudi munaye byebyo emukuba ebitrending akadde kano ku mitimbagano egya social media naye nga SB4 amasimu gasoose okuba nga bagamukubira zi WhatsApp audio bazimuweereza bu voice note mu zi WhatsApp zizo video call message enkambwe babimuweereza naye nga byonna simanyi lwaki Kato tayagala SB4 Media akola ku nsonga zino kiragenda nti Kato alina kyamanyi oba omukazi yamutanga mu butagenderedde ayogere naye kikola ekyo kimanyibwe kubanga buli walemesa SB4 Media okola story abantu abaletera okwekengera kiba ne SB4 amwekengera agamba nti ayinza okuba alina kyamanyi lwaki amulemesa okukola stories naye bulungi mwera